abantu ab'enjawulo bareactinze katambi k'omuvubuka ono abadde asomba kasasiro naye ng'ayambadde graduation gown. Makulu mu kyo ekituufu kiri nti omuvubuka ono asaakaanyizzaamu nnyo mu kanene akatambi oba mu kukola ekikolwa ekyo, naye nga message ne representation oba ekintu agezaako okubeera nga asindika eri abantu kyo kiri kiriya nti abantu bangi nnyo abasomye naye nga bakola emirimu egitasaanidde kubeera nga gikolebwa muntu asomye. Ye message agezaako okubeera nga asindika. Abantu ab'enjawulo bakatuute mu ngeri ey'enjawulo, abamu ne bavuma, abamu ne bawagira, buli omu opinion ye gy'awadde nnyinza okugamba ntuufu, naye the main thing si ey'okwambala graduation gown. Kubanga mulimu n'abamu abagambye bannange kubanga graduation gown eringanga eya green, ndabyeko green ne red, kyokka ate nga kala z'amakeere tuzimanyi bulungi nnyo nti black, green ne red ze official color za Makerere University. Naye ne ku graduation gown zaabwe ze zibeerako official color za Makerere kugambye kuliko black, red ne green. Ate nayo ngirabako ensonga eyo. So ng'erabika oba graduation gown ya Makerere oba institution endala yonna gy'eyinza okubeera ng'egwamu. Kati ekyo nga tukizize ebbali nti institution eyo kale ebeera eweebuuseemu, naye nga message ono gy'agezaako sindika si ya institution gye yasomera, si ya course gye yasoma, wabula omuntu okubeera nga asomye n'asigala ng'akola emirimu gy'omuntu eyandibadde atasomye oba egy'okweyiya. Wansuubidde nti we basoma eyo yonna bagende bakole oba sekyo bateeke ebyo bye basomye mu nkola. Bangi nnyo abakola abasuubira nti bw'osoma onnatuula mu ofiisi nga si bwe kiri. Kubanga bakola farming gye bali agriculture nga talina kutuula butuuzi mu ofiisi wabula ng'alina okugenda mu field. Abasoma ebyamasannyalaze nga talina tuula mu ofiisi wabula ng'alina okugenda mu field ali nnyo omuti kubanga ebintu ebyo abeera abitegedde. However, teriyo koosi ya kusoma kuyoola kasasiro. That means omuntu ng'abeera represented ne graduation gown gy'ataddeko. That means omuntu oyo yasoma naye ate teriyo koosi ya kuyoola kasasiro. Eyo mbadde sinnagiraba. So bintu bibiri bya njawulo okubeera nga yambadde gown, tetufuddeyo oba ya Kyambogo, ya Makerere, oba ya Bugema, oba ya KIU, oba yaawa oba yaawa. Yes, besides okubeera nga eyo institute ebeera eweebuuka olw'ensonga nti abantu bye babasomesa tebabifunamu, naye ate message gy'asindika okubeera nti abantu basomye naye bakola emirimu gye batalina kubeera nga bakola. Abantu basomye kyokka ate tebalina message, tebalina mirimu gye basobosa kubeera nga bakola. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates, gwe kyonna okukola subscribing and the notification bell, ebisigadde obitulekere.